Abatuuze mu kabuga k'Ekyengera bakeeredde mu ntiisa olw'abantu abakidde ebijja by'abagenzi ne babasimulayo ne babaleka kungulu. Poliisi eyitiddwa bukubirire okuddukirira embeera eno era gye biggweeredde nga Peter Ssemakula ng'ono muzzukulu w'omugenzi Muteweta Ezekiel nga kigambibwa nti yeekobanye n'omusajja amanyiddwako eri amawejje okusimulayo abagenzi bano n'ekigendererwa eky'okutunda ettaka lino okuli ebijja ng'ettaka lino liwerako yiika 8. Kikangabwa kino kyazeewo kubanga ebintu bino bikolebwa bisaana bikolera bitya bibe nga biyitibwa amakuba matuufu. Ekibanja kino ettaka lino lyaliko enkaayana tetuganye naye bandiyise mu kkuba ettuufu ne balyoka bajjayo abafu bonna nga bwe kyandibadde. Twogeddeko n'abamu ku booluganda lw'omugenzi Ezekiya Muteweta nga bakulembeddwamu Samuel John Makumbi ne bavumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa abantu bano okusimulayo ebijja by'abajjajjaabwe ne basaba bekikwatako okubayamba ku mbeera eno. Ekyabaddewo bazze ndowooza kirabika yabagamba mu ndagaano ze baakola nti mumale kumalawo bafu ndyoke mbasasula ssente zammwe ezaasigalayo. Era gwe mulimu gwe babadde baliko bwe twatuukira wano nga basimulayo abafu 12 era bali kungulu. Poliisi endatwala okusaluddamu kubaziika ezze neekuba ebifaananyi n'ebitwala katukyalinda kigenda kuva ku poliisi tulabe ekyo tuzzaako. Naye baleesewo ebintu bingi, nkoko, ebyewongo byonna n'emmindi zonna baazirese wano. Ate abamu ku booluganda bakubidde omulanga RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi okubayambako ku bantu bano abaasengudde ebijja bino. Tukubira omulanga Maama Justin Mbabazi RDC w'e Wakiso ojja oyingire mu nsonga zaffe ebijja byaffe baabisenze biri wano e Kazinga okyamira mu Kinaawa jangu otuyambeko oyimirize ensonga zino tukwegayiridde. Poliisi yaffe Ekyengera ekutte abantu 14 okugiyambako mu kunoonyereza ku byekuusa mu kutaataaganya eddembe ly'abafu nga mu kiro ekyakeesezza olwaleero twafunye information nti waliwo abaziikudde emirambo 11 era bwe twatuuseeyo nga bwe kiri nga twakutte abantu 14 nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Wabula bwe tugezezzaako okunoonya omugagga ayogerwako okwekobaana okusengula ebijja bino ng'ategerekeseeko erinnya lya mawejje agaanye okubaako ne kyayogera ku nsonga eno. Watuviiridde mu kifo kino ng'emirambo teginnaba kuddamu kuziikibwa gikyali kungulu ku ntaana.